ntize nafumbirwa nga ndi Mberera saatambula koteri yamanyi bannoonya weebati nga temanyi gye bakola ki gye banzija so mubeere nga mwekuuma nga mugezako okuavoidinga ebitalina makulu omusajja ne waguwa nti at a given point mukwano ejja kisasulira so mubeere nga mukola ate abaana muyiza omuze okugabira abasajja ssente bano abalenzi babbi mukitegeere temugabira balenzi ssente zammwe nze koya okunkaabirira akasente wakirekawe maama oba taata mufumbire nga mukyali bato mufune abaami oyo munaafumbira nga mukuzemu mugenda okuwasa. There is nothing as beautiful as kuba n'omutuba akumiisinga nobeera omwami wange nakubira kasimu bisanyusa nnyo kitegeera ate mulekerawo omusajja nakwana n'ogenda ku social media banyamusajja yankwanye kino ku social media kuliko abantu ababi kuliko abalogo ddala for real nofumbira era omusajja nakunyiza ku makya n'okera n'okulalayo nzibiraba ku TikTok nti omusajja yanyiza kati banyemumpe ku magezi muleke okutwala social media ng'ebintu ebirawe biri too serious. Nkujjukiza gwe omulungi atulaba nti tuli ku Farukwa Sons batunda ebintu ebikozesebwa mu nnyumba byonna oyagala bibajje ebitanda dining oyagala ntebe ennungi za class ziriko oyagala wardrobes ez'omulembe oba oyagala duvet bed covers ez'omulembe oyagala kibitanda bino ebitagwamu bitagombe bitalumya mugongo byonna Farukwa Sons basangwa Kibuye ku Ntebe Road bali opposite ne Petrosite okumpi ne Keti Motors genda obakubire kusima namba za simu ziri wansi awo yogerako nabo jango lambule jango gule. Amanya nze Nsuuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings Uganda Limited tuli bakozi ba biodigester wamu n'okuzimba okwenjawulo so olwaleero tuli waneeno nga tuli nkola biodigester ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba ti eno parking lot so eri wansi eri parking lot eri basement leero tukoze size y'abantu 5 ng'era erina capacity okusavinga ekizimbe kino kyonna nga wekinaabeera waneeno ng'era emigaso gya bulijjo gya biodigester tebagenda kunuunamu atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230 enamba ezo zonna kweziri ku WhatsApp. Morris Cakes and Events Limited bakola cakes eza birthday okwanjula baby shower bridal shower mu buli design yonna gy'oyagala traditional cakes n'ebika ebirala kosa n'okutegeka emikolo ne girabika bulungi basangibwa Wakaliga okumpi n'akatale k'aba veteran ku namba z'essimu z'olaba wansi awo ku call ne WhatsApp kola order cake kutuukako yonna gy'owangaalira. Amanya gange nze Dr. Cadet Kuluthum na Bunyango Mistreza kituufu nga ne degree start era nze enyumiriza nebaza nannyini essomero lya Esther School of Beauty okubanga yalowooza ku kintu kino n'agamba muno bateeka ssente oba oliawo yandibadde alowooza ku kintu kirala nnyo ebayira wesiwabulidde byenkola nkola mu Kampala Capital City Authority eza chuma mwana nkola mu Kampala Capital City Authority nga ntulaawo mu KCCA nga nze nkwasaganya ebyenjigiriza ndeba bagambye njagala nnyo abaana abawala kubanga manyi kye tuyitamu bingi tetubyogera ku social media ku social media tulondako bye twagala mumanyi but a lot happens behind kyova laba njagala nnyo okwempawaringa omwana kasita nze ajja amaaso banenangamba njagala kusoma kano kugamba munnange okwagala katandika ddi era mu foundation yange erabika mpezamu abawala abawera 400 era mulina muli open to those bursaries by the way obwena kyagala okusoma tusobola okwogera era wano ninawo omu ku bawala bange sister wange muganda wange buli kimu my best mami Anwar byonna oyo byonna tujojoyo ebyange byonna yabimanyi naye nga kale bwentyo wendi era ndi mufumbo nga babagambye
Nenga ba congratulating nga mwebale kusoma. Abaana abawala mwebale preparing yourselves. Nze bagamba kugenda ne mukana yombo ndi mulungi mutebwanda bako. Nali mukazi mulungi. Nga ntambula buli omunanga mu mwana oyo. Oba oliawo kyobalaba bankufulayo na mangu maasa awo kitegeera. Naye teri kirungi nga kubanga oli empowered. Buli wobeera ng'oli mulungi n'obaako kyeweegasseeko tokaddiwa obeera mulungi emirembe gyonna vakola tuvaako okitegeera tuvaako tukanoobanga kafiga kali kulufiga ng'embolaba oli munene naliko omutini n'omubiri nga gukoze eki nga gukutakuseeko zadde ebiki ne kasoba empowered osigala oli mulungi ebbanga lyonna atokozera byasajja lwesajja lwebyo naye nga olebakaga mutalo yo mulungi. Bannanga abazadde bwe balekwerera abaana n'engera y'abazadde babimwe bale bakwatirako. Teri kintu kirungi nga kubaako kyosomye ate mwebale kusoma skills kubanga employment world kati global village gye tulimu yeetaaga muntu ng'alina ky'amanyi eky'omumutwe. Bannanga offices zajjula nze kati nina primary school nina aba masters nina aba bachelors bonna baagala kusomesa mu primary nogamba ogenda bakola oti niwobane ate kati this virtual world muli omu ayina essimu genda ku makya weemolera mu ssimu yo tekola lipstick biki olaba abantu emirimu gy'okola ogyolaba nga omuntu akubiraga ssimu tikudijjako nkoleko makeup okitegeere oleme kusula njala teri kikoze baana abawala bubi nga kubanga baavu. Abawala bangi bandibadde tebebaka na basajja n'olw'embeera neekana nga bamukozesezza ate nga temuli mu kitiibwa tebabalimbanga fe tusigadde outstanding fe baagalako tukba mawulire okutuwonoona naye olw'okubanga wallahi twali clean ntize nafumbirwa nga ani Mberera saatambulako teri amanyi bannoonya weerati nga temanyi gye bakola ki gye banzija nojja n'okola ebintu bye n'okola ebintu atagiving point ng'omwana omuwala bikuafectinga mukitegeera so mubeere nga mwekuuma nga mugezako okuavoidinga ebitalina makulu mu nsi muno no one cares tewali kintu kyojja kufuna nga tikiri and omusajja newakuwaki atagiving point mukwano ejja kisasulira so mubeere nga mukola ate abaana muyiza omuze okugabira abasajja sente nga sinamaaniwo ne boyfriend nzi byembeera mubeera bintu bya culture environment olwokubanga osomye kameka ofunye akali mu weekend okuta obusente bw'obwadde omulenzi bana balenzi babbi mukitegeere temugabira balenzi sente zammwe nze koyo okunkaabirira akasente wakirekawe maama oba taata naye akasente okakolawo okawa omulenzi ate n'omulenzi wakwongerayo kati n'omwana yampedde omulenzi yangobye mu dduuka lye just kumuleta boyfriend jangu tukole wano omuwala yabadde kadama nakola obusente nabwo omulenzi namuleta kakole gali mugolyeemu kitegeera so mubeere very careful out there abantu batemu abantu babbi omuntu takwagala olina okubeera weegendereza ani gw'osembeza mu bulamu bwo kubanga buli muntu ajja n'ekigendererwa kye ate ky'obeera tomanyi nga musomye ebintu by'okubeera nga yo beauticians banage you need to be elegant wali olabyeko omuntu najja okugulako naye nga n'omutunuulira tugeze ogenza okugula akazigo mu dduuka n'otunira agenda okuguza ekizigo n'ogamba ebyono tebiyinza kukola olw'endabikaye naye nga wemunyiridde weemuti njagala munyirire nga weemuti paka kubanga munasiba wano muwala mubi buli gwentunulako era abasajja bo bagenda kukola batya buli gwentunako muwala mulungi so mwekumire ku mutindo nga mulabika bwemutyo nze naye naakajja mu KCC ebiseera ebyo twalinga abakola luddawa naye nze neefaako manye okulabikira ddala obulungi okutwali mu meeting ne madam Jennifer Musi ngaze okutulaba n'andaba n'abuuza bwe yali nabo buli omuwala yanyu yatawo naye nakavako kampasi nasigaba nataba obunamuliti n'abuuza omuwala we polisi omu mukaseeka muzaata nansembeza buli wosemberera omunene tosigala kyekimu naye nga kiki lwaki namukuba yalindabika yange nali mu suit ng'ataddeko veil yange I was really looking elegant naye navayo n'atunuulya nga nyambadde high heel yange yali abaron red agamba kiki kino omukyalo mubanyi ese bulungi okitegeera wali obaddeko bali bagamba situkawona atule mutebe naye nga ndabikayo
so tamweteka mwezo positions n'obeera katini osobola okulabika obulungi omuntu akufunira n'akuwa ekitiibwa mubeere nga mulabika bulungi nga muwunya bulungi nga mwefaako ate nga mulina empisa mu nsi muno teri kintu bana ekirungi nga kuba na mpisa fe oba oliawo fe alla baawadde kumpi buli kimu singa tetubuuza naye nze osanga mu community osanga na buli omu n'abaana abato kubanga nkimanyi nti mu nsi buli omu yeetaaga munne oyinza okuba nga sikwetagako ssente naye ate oba olina amagezi oba olina kyojja okungattako in one or another so buli omu yeetaaga munne bakuliza okuba n'empisa bakuliza okuba nga mutya Katonda buli omu mu ddiini ye kubanga mu nsi muno somehow spiritually Katonda waali nkitegeera nti ekikutte Katonda abaana akola ki n'akita mubeere nga muli basabi Katonda ng'omusaba n'omulanjanya munne Katonda wange ABCD akuwuliriza bannange njagala mufumbirwe. There is nothing as beautiful as kuba n'omuntu g'akumiisinga n'obeera omwami wange n'akubira kasimu bisanyusa nnyo kitegeera ate mulekerawo omusajja nakwana n'ogenda ku social media omusajja yakwanye kino ku social media kuliko abantu ababi kuliko abalogo eddala for real n'ofumbirwa era omusajja n'akunyiza ku makya n'okera n'okulalayo nzibiraba ku TikTok nti omusajja yanyiza katibanye mumpe ku magezi muleka okutwala social media ng'ebintu ebirawe biri too serious mukitegeera mufumbire nga mukyali bato mufune abaami bwera munaafumbira nga mukuzemu mugenda okuwasa ate buli woowasa toyinza mmanya kituufu mulenzi nayinza okuba akubaza kutta kitegeere so nga mukyali wano nga muli hot yessaawa ofuna akugambako ng'okkiriza togaana ate mumaze n'okusoma nfe mu by'okukuula mukitegeera bajja kuteeka niti zammwe ku mitimbagano fe abazadde bamwe tufe mukitegeera baga abasajja benda kusoma nabo tebatudde olukoleza akasente ge nti mpeereza ebbeera eryo anti ng'oliteekayo oyagala kukoleza iphone olumunyizamu bw'ati ng'ate akafaananyiko tebalwawo soteba musaleewo mangu temumala nnyo obudde nekiramu I congratulate you okubeera nga bali mufunye ebintu ebirungi muli baana ba mikisa mumanyi okuleeta omugenyi omukulu nabayo miliyoni 10 byobina birebe n'ebi muli baana ba mukisa era tumukandaratinga mutambule ng'emitwe gye mugiri very high temweti olina okuba confident mu nsi tokkiriza ng'omuntu erinina okuleetinga down oba ofaanana otya oba ofaanana otya wekiwulire nti owasi ekitiibwa tebwenyooma webuliyo tolina omukisa gwo ate nze nkyakasiza mulina omukisa kale mbaagaliza mukama abagale bukirungi mu nsi muno abamalire buli kimu abo abasajja babaagala ng'omwami waabwe weresi abawe sente abobulamu obulungi abawe buli kirungi ku nsi kuno n'obugambo obwo nsaba nkomi wane assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bannange engalo za dokita waliwo wasimye waliwo wakubye atutte ebigambo ebyo bivali eddala nga bya mpizo. Okay? Amannya nze Nsuuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings Uganda Limited. Tuli bakozi ba biodigester wamu n'okuzimba okw'enjawulo. So olwaleero tuli wano eno nga tuli nkola biodigester. Ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba nti eno parking lot so eri wansi eri parking lot eri mu basement. Leero tukoze size y'abantu 5 ng'era erina capacity okusavinga ekizimbe kino kyonna nga wekinaabeera. Wano eno ng'era emigaso gya bulijjo gya biodigester tebagenda kunuunamu. Atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230 enamba ezo zonna kweziri ku WhatsApp.